Waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi yeeyita Gravity omutujju. Simulabangako nze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza. Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna tutumu. Abantu bayinza okukubira endulu bwewemula naye we bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Lwaki Lirupazo ne Gravity bagende mu kakiiko akakulirwa omwami kakulirwa Ragadi ku by'empisa kuba jjukira yakulira ebyo ebya culture and biki ku by'empisa ninga amazima gali nga sinagenda nnyo mu maaso likinga video tagging omuntu sharinga subscribinga tuweze emitwalo ebiri zino enaku ezibulayo zino tusobola okuweza emitwalo egyo ebiri egy'aba subscribers wagira webale kubeerako nenga tagging sharinga video ndyoke nkubuulire Gravity omutujju ne Lirupazo kye balina okukola. Gravity omutujju omanyi mugenda ne mwesoma nnyo ne mwewaga simanyi oli munene oli mujje simanyi kati gwe Lirupazo era mwena mugenda gamba ani ono ayogera nze K-Media. Lirupazo ne Gravity ennyimba zammwe ziwemula. Ennyimba zammwe tetusobola zikuba wali baana baffe. Ennyimba zammwe tetusobola zikuba wali bako. Oluyimba lwa Gravity tebasobola lukuba ku mukolo. Lirupazo tebasobola kuba oluyimba lwo ku mukolo. Era balukuba ku mukolo baba bakubye ku mukolo gw'abagwenyufu. Omukolo guba gw'abagwenyufu. Nze bwe nzija ku mukolo ne mukuba kuzina nkudi. Wallahi siri musiramu naye siri musiramu naye sisobola kujja ku mukolo ne bakuba kuzina nkudi nengubeerako. Omanya alukubye musiru be bakubidde basiru abalwagira basiru tebasobola lukubako luwemula. Kati gwe Gravity oyimba oluyimba sijja nakubyatula kubanga era tebinyuma kwatula kuba nze nina n'abako abaliyo zange abaana ba channel yange kasi sobola kukola ki ye nkoze n'ensobi n'enjogera biri ebyoli. Lirupazo munsonyiwe abako munsonyiwe nkoze ensobi naye nga nze kye mbagamba ennyimba zammwe ziwemula. Ennyimba zamba ezirimu amakulu tebalaba tofuna mirimu. Kankuweko example tulina omwana Acidic Vocals yayimba just ndi musoga yakola ekivulu kiramba ndi musoga najjuza lugogo. Kati saa zino waliwo oluyimba lw'ono omwana Nandilaavu Ntambuliranga Kinnawolovu. Kinnawolovu. Togamba olwo terutunda. Waliwo atagenda muyita mu kivulu buli omu kati amutimba. Jjukira eno time gye tulimu ya bivulu. Akubye TikTok wonna. TikTok agikubye. Facebook, YouTube. Mu mabaala ewaka ku mikolo balukuba. Toyinza kutoka. Omuntu era wakuba oluyimba tambuliranga Kinnawolovu ku mukolo ne bwe baba kubanga omukoya ayingira. Omutono omukulu omusirikale wa poliisi ow'amagye era gundi era n'abantu bagamba omwana awaanye munne amutambuliranga Kinnawolovu tosobola kuba kudi mulimba. Gravity saa zino kye mulina okukola nze mbalabula kati mwebuuza ani abalabula naye mbalabula kyemanya akasente ka Christmas keno period gye tulimu eno period gye babaweereddemu kati Katikkiro avuddeyo n'abawera. Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Prime Minister wa Buganda aweze CBS ne BBS teri kukuba nyimba za Gravity teri kukuba nyimba za Lirupazo
abadde mukambwe guno sigwe mulundi ogusoko eziradio oba abantu okuwera ennyimba ze Gravity olumu ebusoga eyo waliyo radio ne TV ebyawera music we nange nzijukira baba yawera music wo era yamala emyaka egiwera nga takuba balyoka baddamu ne bagamba alabika ateredde kati ate ozeemu oyimba ebyekisiru oyimba ebitaliyo oyimba ebitagasa oyimba ebitazimba ggwanga Lil Puzzle oyimba ebitazimba ggwanga Lil Puzzle wayimba genda ogule emmotoka teri atayagala luyimbo eri yakugambako wali yakugambako nti luwemula olwo yakugambako nti luwemula kati mbawa amagezi mwababiri tuli musawa ya bivulu kyangu nnyo nga sinabana kuba amagezi muganya ogenda mu kakiiko bwe muganya ogenda ku mukakiiko abakakiiko bibino bibawera kugamba ba promoter nti temubageza ne mubategeka mujja kwereetera ebizibu mufiirwa sente muve mu ebyo bye mwesirwa zambo simanyi mwayimba ezo zezikola sente kati tezigenda kukola sente tezigenda kukola sente ezo ennyimba zammwe tezigenda kukola sente kuba baziweze ate kati nze mbalayirira si Katikkiro yekka akomye okuwera n'abalala bagenda kubawera temwewunya nga UCC evuddeyo newera ennyimba zammwe Gravity nani ne Lil Puzzle nze bwembeera mmwe bayinza kukola ki saawa zino bwembeera Gravity bwembeera Lil Puzzle oluyimba ndujjayo ne kugunda ku YouTube nenziruka emisinde gyakaweewo akaweewo kamanyi Gravity oyinza okuba tokategeera kubeera toli Muganda ne gwe Lil Puzzle oli Muganda oli weebuddu olutegeera duka za akaweewo misinde oyinza okujja ku mukutu gwange n'ogamba ke media njagala kwetonda abagende ewagundo enaku zino akikuba weebuuka Fred Sebatono nze mbadde mugoberera okuva emyaka gyonna gy'obaddewo seejaana mu ebiri naye emyaka egiwerako nga nkugoberera naye siwulirangako ng'owemuse sikiwulirangako n'ayimba ekintu ne weekanga tunagambye atya sikiwuliranko n'omuntu n'ogumu naye ate ebikusika obitugamba ne tutegeerera ddala ng'ayina ebitone yandivudde mu ky'okkuza ebitone ate n'adda okwogera ebyesisiwaza abantu waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi yeeyita Gravity omutujju simulabangako nze okujjako ku TV lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza era ekiruubirirwa kiki kufuna tutumu abantu bayinza okukubira endulu bwewemula naye we bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu singa Fred Sebata yali atuwemula emyaka 4 egiyise teri muntu ayinza kumwesembereza ate ne bw'oyagala kwogera bikusike osobola okubyogera abo abateekeddwa bitegeera ne babitegeera naye nga togambye mwana nti wano vaawo genda lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula waliwo n'omulala bamuyita Yasini Mukasa ate nno oyo we waffe eri Buddu ab'e-Buddu tutera kwekola ebyo yeeyita Lil Puzzle ebyo ebintu bayimba byaki ebintu ebyokuyimba bingi nnyo tulabye abantu bano nga bayimba Lydia Jasmine osimuwulirangako ng'awemula naye alina byayimba naye ndaba nti balina akanaakaba obubaka bwaweereza naye ng'ate abavubuka byayimba byonna babyagala oza nti byayimba tebajja kubyagala kyagala kwewa budde kyagala kwesembereza abaludde mu kisaawe omulimu guno ogw'ebitone muzibu nnyo abantu tebakimanyi mwenna abalonti omulimu gwo nsikusanyusa guno omulimu okufaananako munnamateeka bwasiba oba omulimi bwakwata enkumbi ebyokusanyusa ezo zenva endiirwa awo nno abayimbi naddala abavubuka mbakubiriza bwe muba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako ebyokuwemula
mubijje mu nkola zammwe era sitwagala kuwulira ddala nnyimba ezo za buwemu. Era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya kubanga saagala bali abeewaffe gye nava e Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti naye kiri eri bo bwe baba baagala okukyusa bakyuse ndowooza nti ebitone babirina naye bapapapapa baagala ttutumu lya mangu. Ebitone babirina bagende empola n'obugumiikiriza bajja kutuuka ku buwanguzi. Atusinga okikuba Kasuku Live. Ogamba Kasuku Live Semanengene. Genda ku mukutu gwa Semanengene. Semanengene. Jangu ku K Media. Gamba Katikkiro gunsingidde ddala ennono za Buganda nzivumiridde, nyimbi ebitazimba Buganda, nyimbi ebitagassa. Katikkiro nsaba kisonyiwo. Abawagizi bange nsaba kisonyiwo. Ogenda kuba okoze eggulire. Si ggulire lyokka. Ogenda kuba omaze okuddako ku gundi. Ogenda bazita bata? Ku bipande. Posters. Ogenda kuddako ku posters. Ezaba promota. Muve mu bino ebyokwewagambu kati mwe temulina kye mugenda kukolawo. Biri ebyo bye mukoze ensobi ze mukoze olwale eri emu gye mukoze. Temugenze mu kakiiko. Mwe baani? Who are you? Whom are you? Whom are you? Who are you not to go in the kakiiko? Whom are you? Whom are you not to go in the kakiiko? Mwe baani? Mujemera akakiiko? Akakiiko akebyempisa. Mumanyi kye badde bagenda okubagamba? Mumanyi kye babadde babagamba? Yo bw'otuuka eyo ne wennyonnyolako. Bwennyonnyolako ng'ogenze mu kakiiko konna. Akakiiko ebanga kooti just sina kooti. Ogenze kwanja nsonga za kakiiko kawulidde nti bino bye bayimba tebisanyusa ggwanga. Omuntu omu atatera butawagira bayimbi bw'olaba yavaayo. Bebe Cool olaba yavaayo n'agamba enough is enough. Mwe baani? Olaba Bebe Cool agamba enough is enough. Simuwagira nze siwagira Bebe Cool. Naye agamba enough is enough. Who are you? Whom are you? Eripazo. Kakiiko gwe eripazo gwani? Gravity gwani? Whom are you? Kyemuba mukola jangu ku K Media gamba K Media njagala kwetondera ggwanga. Nja kutuuza ojja kwetonda. Mwetonde temugenda kufuba bivulu, temugenda kufuna sente, ffe tujja kuba tuzirya. Tujja kulumba ebivulu. Kati gwe eripazo ddala. Osubwe enkuuka. Waliwo ka video juzi nakalabaawo nga kali ku Twitter n'emikutukutu emirala ng'olina gy'oli ku stage naye nga by'oyimba bya kisiru, by'okozesa abantu bya kisiru, oli mu public okola ebyekisiru, okola ebitagasa. Nze ndi musanyufu Katikkiro aweze ebyo ebiyimba byammwe ebyekisirusiru ebyo bye mutuyimbira. Asha temutuyimbira biyimba bya kisiru. Temutuyimbira biyimba bya kisiru. Mwetonde. Urongo lina abaana. Ikibazo cy'ambarenga na kibuzo. Kitata batabula mmere waka. Omwana avuka taata. Bakati abaana bonna bayimba. Tebayimba ebigenda okuyamba eggwanga. Namwe mukimanyi bannamawulire kikyamu. Nati bantu minute yabo singa bazze wano baninyonyodde komiti eno. Weno komiti si abantu batono. UCC Uganda Police Media Center bw'oba oyagala okuwulira amazima gye gali abe bakontrolinga wadde. Thank you. Oluzungu. I am begging you.
kitege kigenda kama endongo yagula kitu n'endongo yaliri puzzle essaawa zino ababalina tubasaba nti nno babaholdingemu olwaliza okusoma efulumiziddwa paka nga batubuulidde nti nno babatadde ffe tetubalinaako olukusa naye gye tujja olukusa wakulu ye wakulu so temugenda kuddamu bategeka ffe bwe tusaba poliisi olukusa poliisi etukiriyalinga olwokuba nti no poliisi egamba nti tugenda kuddamu kubakiriyalinga ffe tulabula bapromota baffe obutabayingenjinga mu bizinesi azinawe tubayinza okukola loosi okay so kati mugenda kugoberera tteeka kugoberera kye bava okuyisaawo kati saa zino ate ngabala ne bannaffe yimba kugazi gamba ngaakubakuba ebintu bwawe kati baideni bali bagula ennyimba nga bazitunda wali mu paaka musajja mukyanga efulemu yafa kati yali akamala okugenda okugula olutunda olujimba n'akola olulala n'alumutwala omusajja n'amugamba naye gwe bigambo ebiwumula ku muntu biribina kati ndaba oli kyakusatu bwomalayo ogenda kuyimba kikirala nze ebyo biso sigenda biyimba amazima ganya bwe yamala ekyokuna nakati bwali atata byayimba sibimanyi kuba biri bye yayimba ebyangwa byakwayo so ndoza ntabindi basobola okuyimba ebintu bingi ebisinga naye liri pazo ng'alaga tatidde agambye temukuba music tebakuba music we tewali kubatiisa era nze sibulinaako buzibu no abantu bonna bonna bola abayimbi tukolagana naye tekembawa amagezi gembawa nti bizinesi esinga olwaliro bakujjako ka bizinesi wokola tulwaliro nze kati nze balumya sobola kuteekayo sente kwantegedde ekiddako tosobola kuba temwagala fiirwa kati senga n'omwana omulala yinaina gwenda bulanze ategeera nti bano bagamba bwe mukera ne mugamba waayo kuteeka wano sente waliwo engwala anaziteekayo kuona okolawo so ndoza nti bategere bebakoppa balinga bawumula anti kyembuuziza nti oba kino bakijjawa namba baligidde basudde basozi bafeero sebadduka dani mugula sebatta ne bakamiliyoni banabombakamiliyoni basiba enviiri bakubi wayini bawemuddewa bebaligimu yabwe anti yagamba teyawemudde muwe ekiraga nti kakati enjawulo y'ebintu esaala kuliyisaako tuli bantu bakulu bw'osobola okugamba nnyoko nomugamba enkudi kiwemula naye kiwemula nze oyinza okugamba kati kyakubiri omusajja yakuza statement ebadde eyanguwa n'agamba nti lwaki temubyogerera ewammwe olwaliro okulabika si muganda naye akimanyi abalira buganda wano ekigambo kyayogera kitegeeza ki kali mulwaba akituwulire era lwaki akiyimba ali wano kibakola shewa abwabyogera kitegeeza ki mulwaba sekendi waliwo ekintu ekirala kyemutana tunulira mu bino ebintu oluva lwa gravity nze nkuze mmanyi nti omunyongo ye muntu kutyoboola muntu nga bw'okimugamba kuba kutyoboola muntu weyengulu kakati really kulabira asobola okuyimba oluyimba omunyongo eyewavu anaagendayo kunaabakale tayimbye muntu wengu lwaki alako n'asooka akikomya mu kkubo ng'anaayogera kiri kitegeeza nti waliwo motive eyokukisalako so promoter toyanza nnyo tweyanze katukoze abantu bamanye sabamanye nti batukola bino tubeere n'obuntu tumanyi teri ekujjire ugambe kati bwentuula mu ntebe ewange nga ntudde bwenti abaana batudde bamaama atudde sobola okugamba nemugamba nti tigamba omunyongo azini omunyongo oba oyagala kugula munyongo lwaki tomuyita munyongo lwaki nze oyagala kuyita balunywa gamba balunywa as simple as that kati kiri ekikubeeramu mu mutwe ffe gye tutunuulidde nti yensobi singa nayagala kwogera munyongo yali badde amuyitanga bwali ayagala okutuusa era tumuwa attention nga bwe tugimuwadde that's why yayogerera ekyokuimplementinga esaawa eno oyinza okuba nga okyogerawo oti newera ennyimba zammwe gravity nani neriru puzzle nze bwembeera mmwe bayinza kukola ki essaawa zino bwembeera gravity bwembeera liru puzzle oluyimba ndujjayo ne kugundi ku YouTube nenziruka emisinde gyakaweewo akaweewo kamanyi gravity oyinza okuba tokategeera kubeera toli muganda ne gwe liru puzzle oli muganda oli weebuddu olutegeera duka za akaweewo misinde oyinza okujja ku mukutu gwange n'ogamba ke media njagala kwetonda bagenda ewagundo ayinaku zina akikuba atusinga okikuba kasuku live ogamba kasuku live semanengene genda ku mukutu gwa semanengene semanengene
jangu kuke media gamba Katikkiro gunsingidde ddala ennono za Buganda nzivumiridde nyimbi ebitazimba Buganda nyimbi ebitagassa Katikkiro nsaba kisonyiwo abawagizi bange nsaba kisonyiwo ogenda kuba okoze eggulire si ggulire lyokka ogenda kuba omaze okuddako ku gundi bazita bata ku bipande posters ogenda kuddako ku posters ezaba promota muve mu bino ebyokwewagambu kati mwe temulina kye mugenda kukolawo biri ebyo bye mukoze ensobi ze mukoze olwale eri emu gye mukoze temugenze mu kakiiko mwe baani who are you not to go in the kakiiko whom are you not to go in the kakiiko mwe baani mujemera akakiiko akebyempisa mumanyi kyebali badde bagenda okubagamba mumanyi kyebabadde babagamba yo bw'otuuka eyo ne wennyonnyolako bwewennyonnyolako ng'ogenze mu kakiiko konna akakiiko ebanga kooti just sina kooti ogenze kwanja nsonga kakiiko kawulidde nti bino bye bayimba tebisanyusa ggwanga omuntu omu atatera butawagira bayimbi bw'olaba yavaayo Bebe Cool olaba yavaayo n'agamba enough is enough mwe baani olaba Bebe Cool agamba enough is enough simuwagira nze siwagira Bebe Cool naye agamba enough is enough who are you eripazo kakiiko gweri lupazo gwani gravity gwani kyemuba mukola jangu ku K-Media gamba K-Media njagala kwetondera ggwanga nja kutuuza ojja kwetonda mwetonde temugenda kufuba bivulu temugenda kufuna sente fe tujja kuba tuzirya tujja kulumba ebivulu kati gwe liri pazo ddala osubwe enkuuka waliwo ka video juzi nakalabaawo nga kali ku Twitter n'emikutukutu emirala ng'olina gy'oli ku stage naye nga by'oyimba bya kisiru by'okozesa abantu bya kisiru oli mu public okola ebyekisiru okola ebitagasa nze ndi musanyufu Katikkiro aweze ebyo ebiyimba byammwe ebyekisirusiru ebyo byemutuyimbira asha temutuyimbira biyimba bya kisiru Music lovers, friends and family, and of course my valuable media partners. Good evening everyone. I greet you in the name of Allah, the Almighty. Thanks for responding to my call, or let me say thank you for responding to our call. We don't take this for granted. As you all very much know that my name is Bebe Cool, and I will emphasize, my name is Bebe Cool. Today I stand before you to announce the beginning of a new dawn, not only for Bebe Cool or Uganda, but Africa as a continent. Why do we call this a new dawn? There's a Bebe Cool you all know, and you all used to. A Bebe Cool whose music has raised most of you, and most of you have enjoyed. Well, that Bebe Cool is evolving, and it is time. But we'll extremely stay careful and relevant to the times and trends, and as well as to appeal to a larger audience. So the evolving will not take away anything from me, but rather send me to even a larger audience. Ladies and gentlemen, on Friday, this Friday, December Friday 13th, I will release the first single of my new album, Break the Chain. And this single is called Circumference.
This single is off the new album, I repeat. It's called Circumference. Circumference boosts a futuristic sound that challenges what is expected of a Ugandan song. You know, you all know what a Ugandan song is, but it's time to surpass that thought. Creating Circumference and the rest of the music on this album was a very, very carefully chosen process by myself and the team, both in Uganda and other parts of the country or the continent, namely South Africa and Nigeria. It was such a beautiful creative process that came with so much appreciation of African music, diverse sounds, and of course, different people. As you all know, I have always been deliberate when it comes to creating good music, and of course, memorable music, not just good. I believe that you will appreciate the time and energy myself and the team have fully dedicated in this album. If anyone is out there asking, why now? Let me be very clear to you all. I got absolutely nothing to prove. Not politically, not culturally, not financially, and certainly not musically. But rather I'm doing this purely out of love. I have challenged myself to push the boundaries with a new sound and professionalism, to push the boundaries that sets the bar where it should be. You know, there's been a lot said and done for the quality and types of music that we have done. It has locked the Ugandan songs in our borders, and that's what I intend to break. Of course, it's an exciting time for the music industry in Uganda, because I'm here to set a new trend, and I am the guy who usually sets the trend in the country. So, my media friends, I'm here to let you know that I'm going forward, and I'm not going to do business as usual. I repeat, I am not going to do business as usual. I hope that when you listen to this Circumference song, you will only hear the music, not only the music, but feel the raw energy and vulnerability that went into its production. It's a piece of me, and it's been such an incredible experience to bring up that side of me that was still locked inside for a very long time. It's a good song, it appreciates beautiful women, and I'm never going to change when it comes to appreciating beauty, not forgetting my wife. Circumference drops this Friday, and it will be available on all the streaming platforms that you can access. Dear fans, friends, music lovers, and everyone of those who don't like, even those who don't like Bebe Cool as a person, I invite you to scan the QR code and pre-save Circumference. It's a new era and it's a new trend. I invite you to kindly scan the QR code and pre-save Circumference on, of course, platforms like Spotify, Apple Music, Tidal, Audiomack, and Amazon Music, among others. For more information about this song, of course, please check out all my social media pages. And for any questions, kindly check with the project manager at Washington, or my PR team led by Mr. Kadu Abe, and many others among us. For now, I want to thank you again. I invite you to walk this journey with me as the media and as Ugandans. And there I say, enjoy this beautiful evening. Thank you so much.
Yes, indeed. It is officially been proclaimed by the Gargamel boss himself that this Friday, no one will Gambi, that's new sound. The prophet, you're David. Oh, I used to take a day more work and also Yenya more. Most of the time, I am unpredictable. Naenze, sikuwa tu kwa social service singer. Abada kushinga repaching album. So tell us also kula mu byonna ye kubirimo as a conference. Twakwate tatwade chance kumubuza kibuzo kyonna natambula nakenda. Of course we want to know why does it match the trend globally? The expression behind one, the title of the album, two, and the title of the first single released, three, the different producers he has worked with. Recently, Pamela Wabonga ngalimu Nigeria, never Phil Keys. Maybe Alabi. Anyway, it wasn't part of the kind of complicating and deep. We might even actually have the whole evening discussing it. But however, we're going to take a break. We're going to take a break here on After 5. You saw what Jason, what in his Gamma circumference together. Yeah, and the new sound again, all that coming up. See you after the break.
Omusajja agambye oluyimba olupya baluyita circumcision. Oluyimba olupya baluyita oluyimba olupya lwerujja jangu wano obadde alina byayogera abadde ayogera Luganda circumcision. entebe yo yiino oluyimba baluyita circumcision. Sayina kyayogedde. wazze osuubira ki abantu mwakedde wano Sheila Price wazze osuubira ki okusinziira ku posti gye walabye engeri gyayimiriddemu presidential candidate okoma otegeera awo kitaninga osirise nnyo anti fe twakedde wano omusajja oyo atukozeemu bubi twazze tunyumye tutuddenogenera kubuuza ebibuuzo tudde maaso kuzena ekibuuzo kyange twetegetegedde kubaza atuse ku podia ayogeredde dakiika bbiri ziwaze ayise na bibuuzo karasitarasita ayise walina alina omukono akayimba neze womba isina kyemuyinde as I stand now, others as further notice. kale bebe kulumu obubakabwe obumujyamu ekyakoze tusaba busabye akayimba kogenda okuta kabere kakareflectinga ku bigambo byoyogedde awo wabene tuliwulidde tubali tusuga speech yosuganya tebatala okuzilayiniza Luganda oba isina kyekimututte tulya otulira wanagambira nti abaami n'abakyala era kyenzobagamba awulira kididi awulirawo kididi naye bebekulu kijjasoma natasobola kweyanjula omaze ne bebekulu ebbanga lyemaze ku nsi ekikolwa ekikoleddwa ekyokutuyita ne tutuula ne tulindira essaawa 3 n'ayogerera esekendi 2 oyinza kinnyonnyola otya ageno biralamu
Otugenda okuddaawo watandise si otugenda okudda ye waziza abalala bajja musangayo kyakoze yazza ayina ekyolese nga akimanyisa so si kujja nogera ku bayimbi era yonna alikugambe ntandisi kati wakugamba albamu eyimba enyimba 15 bingi ebijja okuzira ku albamu etwandise details ezo kadiya ayogedde era waliwo abaddakiddwalo ngaawali abanyigesingalaye bakyajuza amanda bamanyiriagera basizawa nze ne kamera nnya tondabye nga abaana bakola nnanga 5 waliwo ali ku live waliwo abayambi mugende mufune ebikola ebirala kyakoze kintu omutuufu abasita ebirala bibuuze mane byala era ababuulidde making sure nti ebigambo bikulaminze bulungi kuba ngenda kubiguuza ggwe enkya ku makya kale ensonga zeezo ate kati tukomeko wano waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi yeeyita Gravity omutujju simulabangako nze okujjako ku TV lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza era ekiruubirirwa kiki kufuna tutumu abantu bayinza okukubira endulu bwewemula naye we bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula waliwo n'omulala bamuyita Yasini Mukasa ate n'oyo we waffe eri Buddu ab'e-Buddu tutera kwekola ebyo yeeyita Lili Pazo ebyo ebintu bayimba byaki era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwenja okunenya kubanga saagala bali ab'ewaffe gye nava e-Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba ntya we bali wano mukyala Bigi n'abalala abamuwerekeddeko nti tugende tulabe ku kabaka waffe ow'ebweru wetubanga gwe tusisinkanye atukungira abantu be abazaana be n'abantu n'abasajja be basobole okujja okulaba ku kivulu kyange nga njaguza emyaka 42 nga nkutte endongo eyo ebuulirira n'okusanyusa bye mukama wange lireetera abantu amalala oluusi n'okuweebuuka Fred Ssebattono nze mbadde mugoberera okuva emyaka gyonna gy'obaddewo seejaana mu 2 naye emyaka egiwerako nga nkugoberera naye siwulirangako ng'owemuse sikiwulirangako n'ayimba ekintu ne weekanga tunagambye atya sikiwuliranko n'omuntu n'ogumu naye ate ebikusika obitugamba ne tutegeerera ddala ng'ayina ebitone yandivudde mu ky'okkuza ebitone ate n'adda okwogera ebyesisiwaza abantu waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi yeeyita Gravity omutujju simulabangako nze okujjako ku TV lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu
kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza. Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna tutumu. Abantu bayinza okukubira endulu bwewemula naye we bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Sebata yali atuwemula emyaka 4 egiyise teri muntu ayinza kumwesembereza. Ate ne bw'oyagala kwogera bikusike osobola okubyogera. Abo abateekeddwa bitegeera ne babitegeera naye nga togambye mwana nti wano vaawo genda. Lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula? Waliwo n'omulala bamuyita Yasini Mukasa. Ate n'oyo we waffe eri Buddu. Ab'e-Buddu tutera kwekola ebyo. Yeeyita Lili Puzzle. Ebyo ebintu bayimba byaki? Ebintu eby'okuyimba bingi nnyo. Tulabye abantu bano nga bayimba. Lydia Jasmine osimuulirangako ng'awemula. Naye alina byayimba. Nenda abantu balina obubaka bwaweereza. Naye ng'ate abavubuka byayimba byonna babyagala. Oza nti byayimba tebajja kubyagala. Kyagala kwewa budde. Kyagala kwesembereza abaludde mu kisaawe. Omulimu guno ogw'ebitone muzibu nnyo abantu tebakimanyi. Mwenna abalonti omulimu guno si kusanyusa guno omulimu. Okufaananako munnamateeka bw'asiba oba omulimi bw'akwata enkumbi. Ebyokusanyusa ezo zenvendiirwa. Awo nno abayimbi naddala abavubuka mbakubiriza. Bwe muba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako ebyokuwemula mubijje mu nkola zammwe. Era sitwagala kuwulira ddala nnyimba ezo za buwemu. Era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya. Kubanga saagala bali ab'ewaffe gye nava e-Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba ntya. Naye kiri eri bo bwe baba baagala okukyusa bakyuse. Ndowooza nti ebitone babirina naye bapapapapa. Baagala ttutumu lya mangu. Ebitone babirina bagende empola n'obugumiikiriza. Bajja kutuuka ku buwanguzi. Kakati oba ng'olina abaana ekibuuzo ekyo mbalenga nakiddamu na kibuuzo kitaata batagula mmere waka omwana afuuka taata bakati abaana bonna bayimba tebayimba ebigenda okuyamba eggwanga. Namwe mukimanyi bannamawulire kikyamu naye temanyi tuyambe netuyamba singa bazze wano bandinyonyodde komiti eno. Weno komiti si abantu batono. UCC Uganda Police Media Center bw'oba ng'oyagala okuwulira amazima gye gali abe bakontrolinga wadde. Thank you. Oluzungu. I am begging you. Endongo yagula endongo yali